Kulwa Sande ennaku z'omwezi ziri 14 mwezi gwa kuna mwaka 2024 mukuliko eyo mwena abagenzeeko masinza ag'enjawulo mmwe bali kubanga musinza Mukama Katonda mmwe bali kutambula naffe ye banga olina kutambula tutya katusuubire nti buli kimu kitambula bulungi era nga nammwe gye muli bulungi mmwe bali kubanga mwekumidde ku NCK TV wano wokka ofunira amawulire ag'enjawulo era nkugamba kimu nti mukwano tuula kalira nywera buli kimu nja kubanga nkikutuusaako. Amawulire agaliwo galaga nti munnamawulire mukyala amanyiddwa nga Ruth Kalibala ono nga twamulabangako ng'akola ku Demba FM program bagiyita nga twezimbe era bwe yamala n'aba nga replacinga omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazibwe ku program wali ku NTV gye bayita mwasuze mutya. Naye amawulire agaliwo galaga nti Ruth Kalibala mbu yakwitinze omulimu guno era tetumanyi nsonga ki naye okusinziira ku galiwo galaga mbu yabadde okusalawo ye yakoze naye mu kukolawo kuli nga kwakwerekereza simanyi oba nsonga ki naye amawulire agaliwo galaga nti Ruth Kalibala togenda kuddamu kubanga omulaba ku mwasuze mutya eyo program era ndowooza oba ye program gye yakola ye yasembayo oba okubanga omulaba oba ku TV ndowooza okusinziira ku mawulire agaliwo galaga nti yabulirako close friend omu n'amugamba nti nkoze okusalawo okw'amaanyi nti omukwerekereza okw'amaanyi n'ensalawo n'eŋŋamba nti eno program mbe nga nkola ki ngirekeraawo so simanyi kiki kyo ekyagenze mu maaso. Ajjukira Farida Nakazibwe omwaka gubadde tegunayitawo gudde gwayiseewo sisuubira mwaka gubadde tegunayitawo ng'alekulidde program eno ye mu kugenda teyatulaga era ffe twalowooza nti oba aliko mu holiday nti oba agenzeeko mu liivu ng'omanyi abantu bonna bwe bakola obudde butuuka omuntu n'agamba nti kansooke nyimirizeemuko oba nfunemuko omwezi gumu ogwa liivu nkomewo ffe wetyo twalowooza Farida Nakazibwe akomawo twagenda okulaba era ffe mu kusooka twalowooza Ruth Kalibala amutuuliddemu jasi mu program oba ng'okumala omwezi gumu akole ki Farida akomewo twagenda okugawulira actually twasooka gawulira era mu nkuubo nti Farida Nakazibwe yakwitinga TV era tagenda kuddamu ne tulowooza jjukira ebiseera ebyo yali ng'asoma n'okusoma n'amala ne bamutiikira bwe yagenda ng'agenda okuba ng'agenda ku mukolo gw'amatiikira bamutiikire ogwo omwezi gwennyini gwe yakwitingira era teyakomawo twalindira Farida Nakazibwe akomewo nedda twagenda okugawulira ne batugamba nti kati Ruth Kalibala ekintu yakirimu yagenda okituuliriramu ddala so akozeeyo ebbanga lyakozeeyo naye tugenza okugawulira nti munnange naye finally yagambye nti enough is enough kaŋŋende nkoleko ebirala naye abannamawulire bano balinga omuntu yenna ndowooza alabye nga ebintu bino ebya media bibaddemu ebbanga ddene jjukira akoze ku radio akabanga akawezeeko abaddeko ku TV kwegamba byonna waliwo omuntu watuuka n'agamba nti ekintu kino nkibaddemu ebbanga ddene oba oliawo kankoleko ekintu ekirala so tetumanyi yagambye nti waliwo kati ebirala byagenda okubaamu simanyi oba agenze mu ki oba agenze mu ki naye ndowooza tujja kuba nga tukirabako oba tomanya ayinza okuba nga waliwo ba TV station endala yamuwadde omulimu oba waliwo omulimu omulala ku radio waliwo n'okuba nga oba tagenda kubanga ng'alabikira mu mawulire kale alabikira ku seeti naye ng'oba oliawo waliwo ebirala byagenda okuba ng'akola naye ng'agaliwo gali nti ye Kalibala yamaze dde okuba ng'akwitinga era ekyo bakama be bakimanyi yawaayo mbu yaresigninga ge nawulira nti yamala dda n'okuwaayo resignation letter ye era abakulu ne bagirisiivinga kati awo tetumanyi oba ani agenda okuba ng'amuddira mu bigere naye ng'agaliwo geggo ti Kalibala yakwitinze naye tuze nga tulaba ebbanga ddene nti abantu bano bwe bakwitinga TV oluusi akwitinga ng'alina awalala waafunye oluusi aba alina ensonga gye lwaki alaba nti
wano munnange kenkozeewo keeko oluusi atunulamu n'akikalitulatinga n'alaba nti oluusi obudde bwe bintu bingi nnyo bye batunuulira naye agaliwo geggo nti Ruth Kalibala temugenda kubanga muddamu kubanga mumulaba kumwasuze mutya nti yakitadde era yamaze dda okubanga awaayo resignation letter ye eri abakulu abatwala TV eno mu management ya TV eno yamaze dda okubanga abawa resignation era nabo gye baacceptinze kubanga omuntu wavaayo n'agamba nti ke kaseera ndekulire togenda omugamba nti nze resignation letter sijja gikwata ate sigala biki waliwo omwegayira naye n'agamba nti nze ndaba nga kenkozeeko keeko kati nnyina okuba nga nkola ebirala. Omukyala Farida Nakazibwe yalekulira bingi nnyo bigenze mu maaso batugamba yagenda Canada batugamba tali mu Uganda batugamba bintu bingi nnyo naye ebbanga lyakozeeko mukama mulungi buli omu bagamba nti oyingira kintu ng'olina target n'okiyingiramu n'ogamba nti tageti yange nnyingidde mu kintu kino naye tageti yange yeeno neeno neeno bwenkola nentuuka wano wenti nga nkita ngende enkoleko ebirala so ayinza okuba ye omukyala Farida Nakazibwe nga yatuukiza tageti ye bye yali abala n'abikola ne bituukirira n'agamba nti we naakola kyonna kino na kino ne mmala wano nganta ngende nkoleko ebirala so ayinza okuba ye tageti ye yagituukiriza bwe yamala n'agituukira kubanga twamulaba ebintu bingi byakoze ne tumulaba azimbiddeko mami we mu kyalo n'alongoosayo buli kimu kwegamba n'akikola ndowooza ng'amanyi nti kati abaana be balina awantu bawummulira bava ku ssomero bagende basange jjajjaabwe mu kyalo bawummulireeyo kwegamba yaleka buli kimu ng'akikoze ekyetaagisa n'awa abaana be obulamu obutuufu nti we bagenda okuwummula bawummule ne jjajja nga buli kimu akibalekedde akibakoledde abaana be babeere mu bulamu obwo obweyagaza ndowooza ne mukyala Ruth Kalibala naye yinza okuba nga tomanya nga naye ebigendererwa bye ebiruubirira bye byali ayina nti yasetinga tageti n'agamba nti wenfuna kyonna kino ngenda okuba nga ndekulira ate ngendeko mu bintu ebirala abantu batuuka obudde n'agamba nti ke kaseera neekozese oba nsetingewo bizinesi yange kati obudde nti emyaka gyendimu ntuule neekozese tetumanyi kyo ensonga tetunnagitegeera lwaki akwitinga naye nga tuzze tulaba nti abasinga obungi akwitinga nga alina kyabaze akwitinga alina omulimu omulala gwe yafunye akwitinga oba resigninga waliwo kwegamba we bityo naye nga amawulire geego agagenda mu maaso era ga trending ate nga matuufu nti togenda kubanga oddamu kulaba mukyala Ruth Kalibala ku TV ng'ali ku mwasuze mutya program nga Farida Nakazibwe ye yatuleka abruptly kwegamba tetwakitegeera nakwo twalowoozanga era abantu bagenda okuba nga batandika okubyogerako nga akabanga kayiseewo naye ffe ne tulowooza ali mu ki yagenda mu liivu akoma kumbe nga ddala byali bya ddala. Yes, munange byebyo ebitambula era nga nkugamba kimu nti muganda wange gwali eyo atana subscribinga omukutu guli gumu gwokka NCK TV subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okuba nga oleka comment yo ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako sigala naffe tuvaawo.